Cephoch sikuwagirangako n'olunaku n'olumu ovuma nnyo n'abatalina kye bakoze gwe obavuma ate ng'ebivumo byo bitandikira mu kiwato kukka wansi amakulu nti owemula nnyo era wova mu kkomera kendeeza ku kuwemula kuba by'owemula byonna buli muntu abimanyi so tewali yeetaaga kubiwulira naye ate bannanga okisanga Uganda omuntu gy'avuma abantu kyere nga tewali amukuba ku mukono kyokka nga y'okumuvuma kivve era nga w'omuvuma osibwa fulufiga ng'ovumye bantu wansi w'enjuba wano naye sirabanga kakutwala ku poliisi nti lwakumuvuma naye ate gwe buli akuvuma omunoonya kumusiba tugambe nti gwe oli waggulu w'amateeka oba bakuwa layisinsi gwe kukkiriza okuvuma naawe mwenyini kyusaamu tewali ajja kuvuma bwe weewa ekitiibwa buli muntu akikuwa bw'olaba bakuvuma bonna bakuvuma lwakuba bakulaba nti naawe ovuma. Okuvuma omuntu n'oyitawo n'oyingira mu bulamu bwe kibi nnyo era ffenna tukivumirira naye ggwe walabye reaction y'abaserebu bo buli omu kye yayogedde nga bamaze okukwata Cephoch kyakuyiga ki kye wayizeemu nze nayizeemu kimu era nensigala nga neebuuza neŋŋamba baserebu bafe bulungi bye twagala singa amaanyi ge baakozesezza okuvumirira Cephoch singa era ge maanyi ge baakozesezza okuvumirira ayamusibye kubanga ye muvumi ye master baali badde bagamba nti bannange naye oyo asusse kyetuganye Cephoch muvumi naye naye muvumi bonna bagenda aba naye tewali yakyogeddeko bonna babadde ku side eno eri side ne bagireka kitegeeza ki ku mwana ali mu kiyumba kyekiseera weebereremu abantu abanene twabalanga ku Facebook nga tubeegomba ne kati bajja ku live ya TikTok n'okubaka abantu 20 kyakuyiga ki kyoyigamu gwe omwana ali mu kiyumba nze nkutegeeza nti kyekiseera weebereremu bazze okuwandiisa ndangamuntu mu Dubai oba mu UAE nene Uganda wali abataziina ne Saudi baalizira kwa muli mbiyumba kati empaka za TikTok mwazirabye nze zempita ezitali munsa era nze ninsigala nga nkubiriza bakadaama kyekiseera twegatte tukole kye bayita association twebeererewo kwa otunule baserebu abali e Uganda n'otunula abaserebu abali ku kyeyo ayina amagezi otegeera okigenda mu maaso bw'otunula reaction y'abaserebu buli omu ng'ejavuddeyo n'ayogera ku Cephoch nga tewali asobola kuvumirira ku mukyala full figure avumidde abaana ebbanga eri myaka 3+ ye tewali amwogerako kikuwa kyakuyiga ki emikwano egikwetoolodde egyo mikwano gyo kyekiseera noonya emikwano emituufu muveeyo twegatte tukoleka association akagenda otulwanirira ffe abaavu muve kwesiba ku bantu abantu mwabalabye muve kwesiba ku bantu omanyi kano naleeta akantu katono nnyo n'akulaga gwadde okera okuwa comment gwadde okukera okuwa likes nga ye waba yeerwanirira nga ye tajjukira bakadaama bavumiddwa bbanga lyonna agamba yanvuma n'omukyala wange yanvuma so bakadaama banange mbadde mbasaba tuzibuke amaaso kino nze nkyogera ebbanga ddene muzibukuke twerwanirire muve kutumula abantu mwenga mudda wansi mukadde kano n'ogamba nti tiktokers gather teri muntu ayinza kuvayo n'agatheringa lwaki Dr. Cephoch yavumanga abantu wala abantu abamubeeranga background nga bagamba dokita bawe basabwe right now ali eka mu kaduukulu musajja wattu apocha n'emisango emiyitirivu teri muntu ayinza kuvayo n'ogwo nagamba nti navumanga naye okitegeera muganda wange sino kuno siri kulabula this is my opinion oli ku TikTok ovuma abantu bootamanyi bootabanja abatakuwolanga bootawolanga atakuvumangako oli kumukubavuma oli abulungi naye olunaku lumu olifuna ekizibu ogenda kiyita mbwogo nze nkubuulira ekya Cephoch kituwe ekyokuyiga wadde munnayuganda munnaffe ate muvubuka munnaffe yeetaaga okusonyiibwa oli abulungi oli mu kiyumba ovuma abantu okufaako obufi eyensi gy'oli mutegaba butuuze ogenda tuuka ekiseera okudda Uganda contract ng'eweddeko Katonda yali waggulu gw'olaba teyeebaka naye n'abaana b'abantu tebeerabira the same person gwe wavuma mu video ajja kusigaza video eyo ajja gitereka ajja kukola ekikyamu bajja gawandika mawulire bagambe bamukoze kyamu yonsonga yadde ava bweru musama naye nga si kyekyo owulira
oli Dubai ovuma abantu botamanyi botalabangako omuntu otomanyi kimuyisiza kitya ku mutima one time ajja kuswama awantu wonna ajja kukola ekikyamu bajja kusomako nti omuntu yamutidde bwerere oba yamukoze ekintu bwerere nenga si bwerere mwesonyiwa abantu owulira mukole content wamwe nga si wakuvuma temuvuma abantu Katonda teyebaka naye abaana abantu tebeerabira tomanyi odipressinza bamekolo ebigambo byo olwokuba olina omuwa omuwewere olwokuloza ogulawo app bangi bakuli kuno bakuwaga mukoze ne bu group owulira oli ku bantu bavuma buli muntu omuvumye okusirika si basiru nkujjukiza ekintu kimu omuntu gy'oko mumuvuma aba ayagala ku revenge ng'esinga eyiyo full figure agamba ebamuvumye kyovulaba yasibye tugezesa kwa abavudde ayagala kola ki ajja kola ekisingako ku ekyo kujja na jambia oba kujja ng'ayagala mumujjawo owulira so buli kimu kintu kyonna buli muntu gwokola ekibi aba ayagala kola ekyo ekisingawo okyegera bulungi yes so baganda bange twagala Cephoch bamute era bamitusa ba Cephoch mumusonyiwe yeddeko ku mutima nerekera ovuma abantu mwesonyiwa abantu omuntu ajja kukola ekikyamu owulira muno mu Dubai fa abana batuvuma n'omusanga mu kkubo okyegera n'omutunulira bwoti kyova abana babatomere Uganda tusanze abantu mu myala nooza bamutidde bwerere temuda muvuma abantu mwesonyiwa abantu osobola content nga tovumye owulira oli mukwoza bisima tebinkwatako oyo gwoli omuvumi ekigambo eki ajja kukitereka kiyumba kijja kuggwako contract ne Uganda omuntu oyo abantu bajja kujja n'amajambiya oli mulenzi olwokuba olina essimu oli mu kuvuma buli kiramu ekiri ku TikTok muganda wange okusirika si busiru abantu gye bali abatereka abateerabira ge magezi genyeza okuwa beera mu bulamu obulungi nga tolwanaganye na muntu naye nga tusaba Cephoch bambi bamute mumusonyiwe dalani atajjukira ani oyo atabiraba ng'akaana ako katuvuma wano ate kati mukawagira like mutuvuma fa aba celebrating whoever is abusing us who are jubilating because of his arrest. Guys, you just don't know how it feels omuntu okusensebula bwe but you know there is life after these TikToks we do here. We have people we are living with, we have friends, we have families, we have workmates. Betubeera nabo. Do you know what it means? Do you know how it feels when you're with someone? I mean the workmate, when you're at work and your fellow workmate ali ku TikTok aita nalandinga ku video nga bakuvuma natandika okutunuulira nga naye alinga agamba nti bye bakuvuma bituufu ne batandika okukugeya banno b'okola nabo ne bakugeya olwa video gye balabye wali nga bakuvuma. You know how it feels? Mumulowooza ffe we don't exist bye bavuma. It's just TikTok for you guys to have fun. You think we don't exist at all. Yeah. Tetuganye eyamusibye ye muvumi wa kuno amanyikiddwa obulungi. Naye it's just because nti naye tannaba kufunayo ani omuntu oyo gwavuma nga he or she doesn't tolerate nonsense. Wanaamufuna naye bajja musiba era naye she will face the consequences. But as for now tuli ku kino ekiriwo nti ono ssemuvumi owakuno amanyikiddwa obulungi ku luno yafunyeyo akola ki amusobola. Omanyi bagamba omulalu tayagala muyita mulalu, kati ku luno yafunyeyo omulalu nga tayagala muyita mulalu n'amugamba you will serve at whatever cost. Kakati ffe aba celebrating and you abuse us like nemugamba mbu toyagaliza mwana wa muno komera ekomera yeffe abaali mwagaliza. For us he abused us and we kept quiet. It means we forgave him. Naye waliyo abo abatatolerating a nonsense. Ekomera ye yali yereetera. He thought he's the king of TikTok or what? Nze nali manyi mwana wa mugagga. Naye kakati twategedde weakness ye. He's nothing. So wanaakomawo natandikira mu gear. Ku luno people are ready for him because we knew he is nothing. Bwentula n'endowooza ku ebyo ani atabiraba nga batuvuma bannange nga mutuvumye ku social media kuno from day one.